Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinzo obbanga otuuliza webali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Nyina Muhoozi Kainerugaba azze n'alya mu bigambo bye. Avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'alya mu bigambo bye. Jjukira nti nno yabadde avuddeyo ng'agamba nti nno singa kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni muzeeyi abakkiriza obudde bwonna ne bubanki abasologera ne basalako Kisangani territory ezimu ku bu mineral rich obuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Akatundu kano kadde kalina okuwambibwa abayeekera oluvannyuma lw'okuwamba Walukale, naye bamaze ne bapulinga out ne bazzaayo ebisi byabwe emabega n'akatundu kano ke badde bawambye akabuga akatono ka Walukale ne bakaamukamu. Wabula saiti zaabwe zadde zitunuulidde ekibuga kino Walukale nga nako bagenda kubanga bakawamba kubanga kajjuddemu ebyobugagga ebitagambika ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula ne bava ne balangirira nti tetukavuddemu lwa kutya, si lwa pressure gye batadde ku mukwano gwaffe gwe bagamba nti atubaakinga Paul Kagame ow'e Rwanda, si lwa kuba nti no sanctions zisusse naffe batutaddeko awards singa tukwatibwako. Jjukira nti nno gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yateeka ku bakulembeze b'abayeekera bano aba M23 omutitimbe gw'ensimbi singa banaakwatibwako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati bagaye ebyo byonna byonna ng'obitadde wabbali, tewali nsonga tukugidde kulaba nga tugenda mu maaso n'okuwamba Kisaagani. Wazira ffe tunoonya mirembe era twagadde tuteekewo peace mu masekkati g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era tutandise okuba nga tuwithdrawinga, tuli mu kulisetinga territories zaffe sobole okulaba nga tugiving up nga tuwithdrawinga oluvannyuma lw'okurespectinga dialogues ezakolebwa mu ggwanga erya Angola eri mu kibuga ekya Rwanda ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati General Muhoozi Kainerugaba ye avuddeyo n'agamba nti nno newankubadde avuddeyo ne statement eyasoose mu kusooka, avuddeyo n'ali ebigambo bye n'agamba nti nno tetugenda kubanga tuopozinga, tugenda kubanga tulemesa abayeekera ba M23 okulaba nga bawamba akabugo baka center aka Kisaagani, tetugenda kubanga tubalemesa. N'agamba wabula si ekibayino kikola mu bwangu we batakikole ffe tugenda kyekolerako ffe ng'aba UPDF. Kitegeeza ki? Muhoozi ayina enteekateeka z'okugenda mu Democratic Republic of Congo okuwamba ekitundu kya Kisaagani. Simanyi kino kirekawa diplomatic relation wakati wa Uganda, wa gavumenti ya Uganda saako ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Kati bo olowooza kigenda kulekawa diplomatic relation eno okubanga Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba yennyini yalangiridde okugenda okuwamba territories ezimu ku zi mineral rich ezisigalidde mu Democratic Republic of Congo eri mu Northern Kivu. Kitegeeza nti General Muhoozi Kainerugaba amaze okulangirira olutalo n'obuyeekera mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Gulowooza kino kitegeeza ki? Jangu mu comment section. Yerowooza Flex Tshisekedi agenda kwogera ki ku nsonga eno singa post eno ya General Muhoozi Kainerugaba gy'akoze enaatambula? Yorowooza singa post eno enaatuuka eri mu foreign countries, mu western countries, tebagenda kulankinga? Jjukira mu kaseera ke kamu bali mu kugobayo Paul Kagame ow'e Rwanda asobole okuba nga withdrawinga troops ze okuva mu Democratic Republic of Congo. Kati olowooza banalaba ku post eno tebatandika okulangirira nti nno ne Uganda etandise okubanga ebackinga abayeekera bano aba M23 ku statement gye yakoze ng'omukwano gwange ali eyampuliriza? Gulowooza ki era interpreting otya statement ya General Muhoozi Kainerugaba gye yakoze ku mukutu gwe ogwa Twitter? Oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango otuuliza webale kwekumira ku mayengo gano gwatannatweyungako kkirira wansi okusangawo ekigambo subscribe kikoneko obirenga otweyungako. Mbagaliza weekend ennungi mwenna abali mu diaspora saako nammwe abali ku butaka wano ku Uganda. Mbagaliza olunaku olulungi. Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako omukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message
bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya naawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo nnamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakubba ballot paper beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.